So yo, what's up my people, this is Eddie Kenzo nga tuli wano ku SMX Media One Media. Obo kitegeera omusajja ono musajja mulungi nnyo mulala. Ebintu byakola baminze mbibirivingidde mu lwansonga mukakkamu speed ensitemutwala speed. Sitamala kuvuma abantu okufuna omukisa. Abantu abazimba nabo bamuzimbe. Eno ensi bw'erina okubanza ndi very happy nali simanyi nti mu media tusobola okufunayo omuntu n'ogamba yi mukama amuwa omukisa naye mukama akuwa omukisa. Amiina. Nze n'ensi tenneemazaamu tenkozesa bintu bikyamu seguya mwana Adamu kuba abamu muli bakyamu muli bakyamu nze ndiwo kubeera nice bw'oyogerako opportunity nkuwaka chance wano dolingulira chai owa matanga muli munaka chai lwaki njogera ebigambo bino nga yogera ayimba lwakisonga I want you to Video gye muli mukulaba ku screen lwe lugendo lwe twavuze yonna gye twavudde paka ebuloba gye twabadde tugenza okubeera nga tukyalirako Brisha Kash omulwadde. Lwaki twagenza okubeera nga tumukyalirako Brisha Kash gye buvuddeko awo wiiki emu emabega baamukolako surgery oba baamulongoosa obulwadde bwa ania. Mu kubeera nga bamala okumulongoosa aka video ke yateekayo nga bagenda omulongoosa. Eyo story SMX Media nagikola naye mu kubeera nga njikola ka video ako nenkashalingako ne ba SMX Media Kings and Queens bebono bafani ba SMX Media ba die hard ba SMX Media balina WhatsApp group oba tuli mu WhatsApp group bambi ogenda tusonyiwa olw'ensonga guno omukisa gwakuyitako we twale mu WhatsApp group yaffe ne bagamba SMX katusondewo kyonna kye tusonze osobola okubeera nga okitwalayo wa Brisha Kash osobola okubeera bambi ng'omukyalirako kubanga ensonga eyo ekwata ku buli omu leero lwa Brisha Kash enkya lwa muntu mulala era bwe tutyo ne twesitula bulungi nnyo ku lunaku olw'okutaano ne tugenda ebuloba okubeera nga tukyalirako Brisha Kash nga sinabeera nga mbaterako olugendo lunanga lwere lwagenda ekisooka ngenda kwebaza nnyo mama wa Brisha Kash bambi webale kubeera mama mulungi n'otwaniriza ekyokubiri ngenda kwebaza Brisha Kash bannange webale kubeera mugumu mu mbeera y'obulwadde yonna gy'olimu n'osigala ng'oli strong omanyize ntya nnyo abalwadde ne bambi namutuukako ng'olaba Yesu wadde ng'alumizibwa wadde ng'omulaba yakava kubeera ng'alongoosebwa naye ng'akulaga ndi strong ngenda sobola okubeera nga nnwana paka obulwadde bunene we naabuwangula nsobola okubeera nga nziramu nkwasaganya video zange za TikTok n'emirimu gye nga walina okubeera nga agikwasaganya. Waliwo ebimu bye tutagenda kubeera nga tubalaga kubanga si gwe mulamu ogwayo gutututteyo naye bambi Brisha Kash yasiima nnyo ba SMX Media Kings and Queens byonna nga byagenda mu maaso n'olugendo bye bino. Kankusaba mbe subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Yes, nga we nabasuubiza aba SMX Media Kings and Queens nga nsooke babuuzaako mugyebaleko mwasiibye mutya muli mutya sawa zino tuli mu kkubo tugenda Brisha Kash naddamba SMX Media Kings and Queens bulijjo mu WhatsApp group eyo gye tuli nga tugezaako okusonda akasente alina 10, 200, emitwalo 10 nga tuzisonda sobola okulaba nga tugenda tukyalira ku Brisha Kash oluvannyuma lw'okumulongoosa surgery bamulongoosa ania so bamulongoosa mu WhatsApp group ya SMX Media wali ba SMX Media Kings and Queens ne bagamba nange SMX wandigenzeyo ko n'omukyalirako konze kale lyo nnaku lwaleero lwakutaano olw'essaawa ziri mu mmeka twakava wali ebusega tuli mugenda side zene ebuloba gye tugenda okubeera nga tumusisinkana neera nga amaze okubira ku mama wa Brisha Kash n'atugamba yes batulinze katugende tukyalireko ku bannaffe kirungi nnyo okusiima omuntu si bantu kumala kufa ne muga bannange omuntu oyo twali tumwagala omuntu oyo nedda kirungi nnyo okusiima abantu naddala nga bakyali balamu so nesitudde ne crew yange Jet oyo ali ku kamera olunaku olwali ofunye n'omukisa ba SMX Media Kings and Queens mugenda laba Mariamu Musa nange kwe kusoosa omulaba olunaku olwaleero yes naye tugenze naye tulina ne Ajat Bushra yes Ajat Bushra naye atwegaseko olunaku olwaleero tusobodde okugenda nawe tusobola okugenda okukyalira ku Brisha Kash bambi tumukulise ettwaliro tumukulise sajjale n'ebisigadde ng'ebirwako gye tugenda tetumanyiyo kyokka nimukuyasama ebulenga ku poliisi buloba manya ku poliisi
mukono ddyo ye right ye left. Egiti ne tuweta tulaba eddwaliro. Mama badde mutuufu. Naye gwe noweesiruwaza. Nga si bbaati. Bbaati. At least egiti inzo genda kumbe naye yazemu nokola buvidi ne tukkirirako akatinitini kati mugenda mujjenga mukyamulako abekikuba ekishamira ku muti gw'amasannyalaze olafiti mukono gwa kona agomba mukyamira jenga ekikuba ekiwano Sikwene enfuufu ate nkateeka mu bbuutu okateeka buteese mu bbuutu naye okalinnya oteeka buteese mu bbuutu toleka bujulizi mawe ogamba omusajja abadde ate ng'otadde mu bbuutu. Bamulabe so bawubira Yes, ba SMX Media Kings and Queens Bambi tumaze ntutuuko wa Brisha Kash okumalira ddala wiki namba badde tukyogerako na damu WhatsApp group ekyasinza okunkola obulungi sabitadde ku YouTube kubanga abantu bandi badde bangi nnyo naye mu WhatsApp group ya SMX Media Bambi tutuuseeyo wa Brisha Kash mwetisse obubaka bonna bwe mwantisse sobodde okutuuka wa Brisha Kash nera ne mulaba advantage eriwo oba ekisinza okunsanyusa Bambi wadde alumizibwa naye musanyufu atali strong
kubanga akwaniza n'essanyu ng'omuntu gwe batanalongoosaako neera ansabye n'aŋŋamba ati syandiyagadde okubeebaliza ye kennyini nga kiva mu kamwa kamu olw'ekyo kye mumukoledde. Babuuzeeko ba SMX Media Kings and Queens. Mujje baliko banyabo ne basebo. By the way, Bampita Brisha Kash kanzemu ne yanjule buto. I'm so happy. Kinyagala bagamba I'm so happy. Ela bafanzi ba SMX Media. Yona gye muli kye mwino manyo obubaka bwange mbufunye. Era nga ne yanziza nnyo wallahi. Nsaba Mukama abaddizeewo era bampeera ebisinga. Simanyi byakwogera naye nga mwekumire ku mukutu era nga buli kimu tugenda batubawa updates. Wala mukyala abakyala be bayise nabo Maria Musa ne Bushra mwebale kujja bamikwano kyamwino manya mbagala nnyo naye era nga mbasuubiza nkomawo kuba sagala kukiriza bintu byakwebereza mu buliri simanyi nebake ndi munaku nina okukola era ndi munaku nina okukola era ebyokwebaka mbu ngenda kubeera mu nju nebake temukisuubira yadde mba nina ogendera ku basawo bye baŋŋambye sirina kukola bintu by'amaanyi sirina kukola beera nnyo biki naye nga I'm coming back. Mwebale kumbeere mwebale kunjagala. Bambi bantu mwe munjagadde nze simanyi kyakubawa munjagadde ng'omuntu mu mbeera yonna mubaddewo yadde mubaamu abagize naye nga mundaze omukwano bamikono kyemwino manya nze mbakwasiza Mukama Katonda mu buli kimu. Sagala kwogera nnyo olugendo luyinza okwabika naye nga mbaagala nnyo mwekuumire ku SMX Media era nga temwerabira subscribinga. We love you so much.